Tugatta kate n'okulaba n'okuwuliriza puroguramu ze tubatuusaako eza lunaku ensonga mu ddiiro tutunulira ensonga esinze okukwata bannayuganda omubabiro eyo gy'oli mu ddiiro lyo nange wano wendi mu ofiisi olwaleero tukubaganya ebirowoozo tutunulira ensonga ya pulezidenti ensisinkano eyo yabaddemu abasuubuzi abamu twawulidde beemulugunya nga balinga ab'engona yatuuse n'okulya mu ttama n'agamba batayagala kuwuliriza mutambule mugende ebyo byonna ababadde mu miitingi mwabiwulidde ndi nekyeyune nowa Kigundo Idris basajja bannamawulire bagaluddemu Kigundo wali owuliddeko ku bantu abaŋoolo baabemulugunya nga pulezidenti ayogera kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti nno tebabadde basanyufu n'ebintu bibadde bawulira nga tera okulaba okwange nsuubira leka nenyemu abasuubuzi baffe bakitegedde abamu nti nno era Museveni tagenda kukyusa sitandi ye ku bintu ebimu okujjako nga Museveni omulabidde omwaka gumu w'emyaka ebiri abamulabidde emyaka abiri naffe bannamawulire abamukabalingidde emyaka 15 tumanyi nti waliwo ensonga zo zayimirirako oluusi ayinza okuteekawo embeera ebalowoozesa nti nno ajja kusayidinga nammwe naye ng'omuntu omu yagamba Museveni wagamba nti no tukwata lyamasaka omulinda kulya ejjinja oyo Museveni kyeyune abasuubuzi mu nsisinkano eno bafunyemu ani yafunye mu nsisinkano eno wadde bagenda kuddamu okusinkana naye nze ndowooza nti pulezidenti ye yafunyemu kubanga ekisooka ku likodi yaliwo nti yasisinkanye abasuubuzi era ensonga zaabwe yazze azimanyi otegeera okuba nti nno yasisinkanye abasuubuzi ye yabadde kugattako ku ludda lwe yasobodde okubategeeza ensonga zinaababuulira waayimiridde ku nsonga y'omusolo byatagenda kukyusaamu byayagala bakole yababuulidde byayagala bakole bwe balina okubikola byatayagala era mu butuufu omusuubuzi yavuddeawo nga tategedde Museveni kyeyabadde ayogera ye yatamanyi naye ye Museveni yazze ne position ye yazze n'abagamba ebintu bwe bagenda okujja omusolo lwaki omusolo bateekawo enkola ifreeze ate n'akiremerako n'akulaga nti tekigenda kati bo abazze nga bagamba tuyinza omukyusa tuyinza okukubaganya ebirowoozo ne tukyusa bo nze ndaba be baaviiriddemu kubanga ye yafunyemu yababuulidde ensonga enkulu kwayimiridde ne standi ye n'asigala ng'ayimiridde agamba nti sijja kuvaawo naye ebirowoozo ebimu Museveni okulaba okwange byaleese tebabadde realistic nnyo olaba abasuubuzi baffe ogamba nti abasuubuzi balina okulekeraawo okukola ki okusaka ebintu ebweru bateeke obukoyero obutini batandika okukola ebintu ebimu wotulina omusuubuzi waffe kapasite ki Museveni yaleese example ennungi Museveni yennyini yagambye amaze ebbanga Museveni aliko abo abantu nabalonda ennyini amaze ebbanga ng'atunda amata Museveni tateekangawo kolero tumanyi eri processing amata ate president Museveni kamata abasuubuzi bani balidde ku Museveni twandabidde ku Museveni balowooza nino kyangu nnyo omuntu okuva kusuubula obutambaala lwaki ye Museveni amaze emyaka nga producing amata takitingangawo kolero lirye eri processing amata abantu ne balabirako naye ate nga kubanga era y'omu yakugambye nti nno bwe tugenda enammanve wali mugamba nti nno tekisoboka nga gwe bwogamba tekisoboka nagamba ku bamusigansimbi abawera abasukka ebiina abali mu enammanve bisatu kumi n'omusobyo bannayuganda kiba kitegeeza nti basooka kubeera basuubuzi kiba kitegeeza kisoboka waliwo abakikoze nga bannayuganda anti era abaali abasuubuzi abakusookera mu kusuubula eŋŋaano bantake abasookera okusuubula ebintu ntaka okuva edda ng'akola migaati yatandikirawo mu manufacturing si musuubuzi mukoowa eri abana abasuubuzi betwala mu kikuubo kontena y'amasaati okuva e China kontena nze nzikiriziganya naye lwaki ddala obuti bw'amannyo bwo tukyabujjayo e China tusobola buno obusokoola kisoboka singa tukiwa obudde omuntu ne yeewayo kubanga kati olaba tiles nga bwe yakinyonnyodde yakugambye nti twali tetulina kapasite naye bwe yaleeta katugeze abantu lidako n'aleeta abantu abachina abakola tiles ezo ne batandika ozikolera wano kakati kiba kitegeeza abachina bajja otusomesa kakati yes factory ya muchina bw'aba gyali nga yagireeta n'agiteeka ennamunkekera katugeze wateeka okubaawo nga
abasuubuzi bana abasuubuzi basobola okwekolamu omulimu ne tutandika okuleeta ebyuma ebyo kyolina nabuuzaako omusuubuzi omukwano gwange ntino lwaki oleeta toilet paper okuva e China nedda lwaki soko ine nkuwulirize naŋŋamba leka nkuwulire nange nalinako ekiroto ky'okukola factory ya toilet paper naye nagenda okukibalamu ng'olabye ebyetaagisa mu Uganda bye bagenda okusaba olaba kosti y'amasannyalaze olaba kosti yaki ng'omuntu agenze e China n'ayita toilet paper n'aziwa abaana ne basitambuza mu jjaamu kubanga omusuubuzi ye abatunulidde mu kosti ye agenda okukibalamu ng'okukola toilet paper mu Uganda jagitwala 15 nga ya China ya 1000 tolowooza nti no kyekiseera abantu okutandika mu kiseera kino twandibadde tukubaganya ku birowoozo mu kukendeeza ku bintu ebyo ebiremesa okutukolera wano tutandika okubikola tutandika okubaganya ebirowoozo ku kukendeeza omusolo kw'ebyo ebyo gyekyandibadde kati tulayi y'abannayuganda olwaliro abasuubuzi gye bandibadde batandise okubaganyako ebirowoozo twamuwuliriza yabagambye ebintu ebimu tubiyina wano naye mugenda ne mubino ne China nawa ne mubireka wano mu Uganda omutindo guli gutya Sekitto n'amuddamu omwogezi wa Kasiita nti ebiri katale wano tebimala ate tebituukana na mutindo kati tunonye ansa entuufu babireka wano ne babino n'eri ono agamba tebimala katale ansa entuufu ensubula yingini z'akawundu okuva e Japan oba okuva e Dubai Museveni agambye tulina okutandika okukola bino ebintu nedda era yayawudde n'agamba era waliwo ebintu bye tutasobola kukola yayawudde naye okimanyi nti naye wemba ndeeta indicator okuva e China wemba ndeeta side mirror naye esaati tuziveeko esaati lwaki tugijjayo kapasite weeri naye togyewadde bwewi kati esaati eno bwe tuba nga tusobola okugyekolera wadde nga ekyali mu mutindo omubi ng'ekyakolebwa mu mutindo obubi tusooke tugiwa omukisa ekolebwa wano kiguno bwe twasomeranga gwenze naawe wakimanyanga n'essaati zino uniform ez'ejjinja kati fane kwekyo okuba nti no jjukira bwe twasomeranga uniform ng'abasajja bazitungira ku kyalaani era gwe eyaliwo mu myaka gy'okutungisa uniform gijjukire twagulanga wali ejjoola yagikiriza okuyingira raw material eyingire kakati tugitungire wano nina mukwano gwange akolera Sudani wano ene ya Khartoum eno yaŋŋamba munnayuganda mutunzi wangoye bwati ow'ekyalaani naye bwe yatuukayo nga bwati bamanyidde okusuubula engoye ne bakukwatiramu ne balusalako n'olukutuuka bulungi nga yenkola yaabwe bwe yatuukayo n'agamba atusobola okugula ejjoola nenkupima bakiteira medi nga gwe naye nga beewuunya obukugu omuntu nga bo bakiraba ffe tukiraba ng'ekya bulijjo wano okutungisa naye nga balaba nti kintu kyamaanyi okupima omuntu n'akupima n'ovayo n'essaati ekutuukira ddala nga yo nga gwogisoosemu buli kimu gwekikozi bakipimye ku gwe nga bo balaba kyabukugu kakati obukugu obwo bonna olw'okutandika okusuubula ebintu ebyo pulezidenti byayogere engoye essaati ng'ogamba abampe eyakaveera obukujjukujju bwaffe bwatandika obuyiiya bwaffe bwakendera luli wasindikanga omwana okusoma ekyalaani okitegeera era bwe yajjanga njagala okuddako ku ludda lwa pulezidenti ebizibu mbiraba weebiri naye njagala okkiriziganya nti ne pulezidenti alina ensonga mu kintu kino nti kyetaagisa sometimes okuteekawo okulumwamukko okusobola okufuna ekyo kye twetaaga yagamba tulumwemukko ebintu ebimu tukubikendeezo bisuubula empawalinga abantu baffe ababikola kuno bafune obusobozi obwo kiryoke kigende mu maaso Museveni yazze n'agamba esaati gy'ayambadde ekolebwa mu Uganda aba fine spinner oyo n'amubuuza ate omuzindalo gweyogererako anti omuzindalo gwe tutakola wano guno ne China takuganye waliwo ebintu bingi ebiri mu State House nezino entebe n'emmeeza Museveni yajjano n'agamba agenda kufunanga wano ku bbiri wano ababimugulira ebya State House ne lwaki tabigamba ku bbiri ezo budget zitawulira kyekugamba leka nkugulire abantu baffe si basiru abasuubuzi baffe okyaba pulezidenti ayogera kino neeruusa abantu bakola ki abantu bakiraba gwetugamba nno tuyige okukola ebintu ebimu bino byetusobola okukola tubikolere wano naye ate ebintu bingi naye ate tutaddeewo mbeera etusobozesa kukola pulezidenti yagambye ani yali agezezako ebintu bye tukola wano
bye muleka wano mu binone China agenda n'okufuna license kituufu bayiga aba student to industries bali munda abaana ba munda era weba ekyokulabirako olw'okubawa ekiri wenyimirira nengamba olw'okuba waliwo ababikoze abagenze waggulu waba abalowooza nti ekisoboka ne babikola tukozese abo tusobole okusika abangi basobole okukola ebintu ebyo tukendeeze ku kyokujja ebintu ebweru otegera naye nga nzikiriziganya naye waliwo president watuuka ekiseera n'abanga naye kenyini fanicha bwabanga ava mu State House nga tusobola mubajjira gundi naye yonsobi tugenda kumbulamu tusooka tulire obubaka bw'abannaffe abatuwagira mu nteekateeka eno ekiri mu ddiiro oba nga Big Media tusooke tulire obubaka bwabwe oluvannyuma tukomewo. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus, and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Kale tukomyewo Kigundu president yeetaaga okuddamu okusinkana abasuubuzi yeetaaga lwaki yeetaaga kubanga mu ndabo eyange teyabamatiza anabamatiza ddi teyabamatiza ate n'abasuubuzi baffe bano bambi era n'abasaasidde n'abatunulidde nga omuntu yazze n'abawalekikya nasooka n'abawalekikya y'omusolo manye omuntu oba ayagala okubuzaabuza asooka kuyita wala omusuubuzi gonyumiza sales tax gye bajjawo mu 96 ne bayita VAT n'omuddawo n'omunyumiza import taxes n'omukola ki abasuubuzi bazze nga baagala gwavanga na ku mwanyi yagenza okutuuka ku nsonga enkulu nga basinga obungi bakoze ki benyiye nga era balaba nekyakola ki negyagenda abasuubuzi omusajja nakwogera abasuubuzi bayanjadde ensonga zaabwe bulungi basekito bamusoke baani tebayanja okitegeera Museveni n'abakola amagezi bwati nasuka n'ababwira history y'omusolo engeri gyetwajja lwaki omusolo tetujjako omusolo ku bintu ku machinary lwaki abantu abexport nga tebajjako kikubairemu abasuubuzi buli muntu walalakoyo ekyo kirungi naye Kigundu gwe kikulemye okutegeera nsi ki etalimu basuubuzi neze mu America nange njagala abantu babeno bagende mulembe ki abantu gwe bayigomba okuwa omusolo nsi ki etalimu basuubuzi bannayuganda babeno n'agamba ne suuti najjukuze ku Oxford Street abalina obusobozi tetubagamba yes nati kyekugamba okimanyi ne America sikyasuubula ebintu okimanyi America bangi nati kyekugamba abantu babeno n'agenda mu America n'ajja n'engatto ng'atagireseewo bakikoledde China naye nga ne bano bagikolawo nga bakikoledde China ogenda kikulu nnyo wadde engatto eyo ebeekoleddwe China agisuubudde naye ate era amakolero agakola engatto mu Bungereza manyanga mu America era nga gakola nagwo ebintu ebyomulembe oli n'asalawo obusazi kukola era engatto eno gyafunye China olw'okuba nti n'aleseewo agigulira kabeeyi kaki kawaggulu kubanga alina kyaleseewo ensi tekuganda kukola kyoyiseezizo gwe kola kyoyagala naye nga togenda kikolera mu bwagazi bwo ogenda kiteekako omusolo ogenda kifunirako akantu akebbeeyi kokitaddemu kyekibeerawo naye ekyo tetujja kigaana naye nze ndowooza nti capital abasingawo ogenda mu kiko capital yenkana wa capital waabwe tetutunulidde kya capital tulina abasuubuzi bangi abakyagabana n'amasa mu naye agenda kola tekkolera okimanyi wana Uganda agende China bangi naye capital yenkana wa kati tugende olyose noyogera ku ngato Kigundu bannayuganda bameka abakolenga singa bangi naye olowooza tubawagidde ekimala naye wali bw'otuuka mu factories zaabwe abo abaana gye bakolera engatto omwana akola engatto ng'omwana agenda gisomeramu okumala omwaka ogwo kyengezaako okugamba ate nga nnungi
ate nga ya mulembe naye olwokuba tulina ekintu ku bwongo kiffe mindset erowooza nti nekiva ebweru ekiva ebweru kyekirungi kakati enzikiriza bakyabulawo omutindo naye ate nga oguwadde obudde n'oguwagira sente ne bazikola ne bazifuna ne bawa obudde netugulira ddala obudde nga tukibawaddemu obudde bakikole basobolera ddala okukola ekintu nga tumaliriza Kiggundu oyagala abasuubuzi babakolere ki ente munda ebirowoozo bya president byabadde bibi naye tebikola mu society yaffe abasuubuzi beetaaga okuwa time okujudinga capacity eyo Museveni yagambye nti nno bukyangajjamu obukulembeze babadde bamugamba tuwe time naye abantu beetaaga okuwa kubanga buli lukya waliwo abantu abapya bajja muki mu busuubuzi byayogedde byabadde bituufu byayogedde byabadde birungi naye okimanyi nti enkola ya ifreeze gye tugamba nti mbi Kenya yatandika n'omusisi wa lwaki nze ndaba nti efunye nnyo okusika yes abagirese bokenyini benye tebannabaginyonyola bulungi naye nga nkola yo teteekeddwa kubanga omusolo gwo kyenjagala mumanye tewaliiwo muntu ayagala kusasula musolo era buli musolo omupya munsi yonna gusooka kubeera mubi naye n'enkola yennyini ey'okusolo nze nzikiriziganya bwe babaawo obunafunafu mu kugamba nti no ba penalties ezo eziteekebwawo ezo zonna ziveewo ate ng'engeri yokka ey'okukinywezaawo okunyweza enkola ya ifreeze wano kubanga yakkiriziganyazibwako amawanga gonna ga Africa okuginyweza ag'omukago okuginywerezaawo kwe kugirekawo era kyandibadde ensobi singa president yakedde n'avaayo n'agamba nti oba kyandibadde ensobi tulina erina kukola naye ne tulaba nti no mu Uganda ekoleeta ne tujjamu obwo omulumumu ate leka nsinzira wano ngambe n'abantu manyi abantu abasinga juka ifiriso yajja mukolera amanene zi factories ne batunga ne supermarkets zaani kati URA ebadde egezaako zikola ki okugissa wansi bagenda gissa paka ku muntu alina ekibanda ky'amanda nga bwe bakikola e Rwanda nga bwe bakikola e Kenya ekyo bagenda beta kisokoya ne buno Museveni yabise micro printers obutini ogenda e Kenya yo mu Mombasa n'ogula chapati n'ogula nyama chomoya obuti bubiri olina agamba wai toba ne kalisitiko nene bali bajete no bakayana nnyo babansanga nga ndi akanyama kange ne bambuuza wange lisiti yalina okakuwa akakuwa ddala kubanga ab'omusolo bamulondoola balina okutegeera kale nno katumalirize nga tugamba na Uganda nti enkola ya ifreeze kijja kuba kizibu okugijjawo yo weeri kubanga yakkanyizibwako amawanga gannamukago era ku muliraano e Kenya e Rwanda yonna ekola mwebale nnyo